ate n'atuwa ekyenkizo okubeera nga bwe yakoowola ya ayuha alladhina amanu ffe twayitaba nti ogamba ki mukadde waffe n'atulagira byo yatulagira okukola tukyayatika nabyo tukyasiiba nga tulina essuubi okubeera nti bwe tunaaba tumaliriza ajja kutuwandiika mba mutya. Allahumma amannya bagababuulidde. Nebaza imaamu mukadde waffe eyalabye nga nsaanidde okusaalirako wano tubeereko kye twejjukanya ne baganda bange jasi n'okutunula obutunuzi mu kyenyi kya munno nayo ndowooza baswadaka. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba la tahqiranna min alma'rufi shay'an, ekintu kyonna obusiraamu kye buyita ekirungi tokiyisanga mu liiso. Walau an talqa akhaka biwajhi taliq, ne bwe kibeera nga kyakwaniriza muganda wo ng'oliko akamwenyumwenyu tokiyitanga emmere eri Allah kizitowa. Oluusi bye tuyita ebizitowa eri Allah biwewuka, ate bye tuwewula eri Allah nga bizitowa. Kale ekyokubeera nti feesi yo neyange zitunuuliganyeeko nsaba Allah ku lunaku lw'ekiyama nkusange ng'olina wuwumulidde, nkujjukire nti nkulabye nakulaba. Inshallah tugatte fi daari rahmati. Wadde ng'era nga imaamu bw'ayogedde nja kumusaba nsaatuukeeko mu bigambo by'asomesezza kubanga bye biri ku sizoni. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaze nnyo ffe baawadde omukisa okwongereza ku minzaani y'ebirungi byaffe ne tuteekako Ramadan. Tumusaba akkirize tugimaleko. Mu kweyanjula kwange omanyi omuntu oluusi bw'ayogera byayogedde biyinza okumuwa akeeyongedde ku by'obadde olina. Nze ndi mutuuze w'emityana, kinkola bubi okubeera nti bannange be natambudde nabo batera okuŋŋanawo okusitulangako. Bannange nno kyabuvunaanyizibwa okusitulira mu bantu ng'eno e Kampala, mmwe temwemanyi. Ffe abava mu kyalo okusitulirako mu bantu Sheikh awerako. Natambudde ne muganda wange Addaadi. Eyo sayizi e Kampala wano teriiwo, era bwe mba muwa zakatul fitri ate ye driver waffe musomesa mutendeke. Bwe tutyo bwe tutambudde ayagala okuntegeera okusingako endagamuntu yange yeeno Sheikh Nuhu muzaati eno mu kibuga mumumanyi, Supreme Mufti mumumanyi ani. Tuba tuli e Madiina omwaka ogwokusatu nga bo bali mu gwakuna. Ekyo kiina kye kyongera ku byenjogera singa mba njogedde bwe ntyo. District kazi w'e Kampala yani Idris Habibu Luswabi oyo twava naye wano ne tusomerako e Sudaani. Oluusi omuntu bw'oyogera ebintu ng'ebyo naddala ab'e Kampala abadde asooka ayinza okutuula n'amanya nti agenda okwogera si mulimi bulimi. N'olw'ensonga eyo wakati mu byonna imaamu tumwebaza atukubirizza okubaako kye tukola ku nkomerero y'omwezi guno. Eddiini yaffe okufaanaganako n'ebintu ebya bulijjo kuba etambula n'obutonde. Mwali mudduseeko ku misinde. Ndi musomesa nnyumirwa nnyo okubeera nti bwe mba nsomesa abantu bali yakitinga kyekimu ku biŋŋaana okusoma kutuba si butagimanya. Mba njagala bwe mbuuza mu kutuba simujja kunzira mwali mudduse ku misinde. Ekyo bwe nkibuuza mu kutuba eba enfudde. Nkya nnyo okutta enswala z'abantu. Ssebo mukadde wange imaamu si butagimanya naye nalemeramu embeera y'ekisomesa. Saagala abayizi be bakira mu kibiina. Buli musomesa bw'abeera nga ye yayogera yekka aba si wa mulembe. Emisinde egyo bwe gibeera nga miwanvu
abanaatera okumalako ku jjo batera ku ntandikwa kudduka batya batera genda ki naye waawa wasigaddeyo esatu batera okulaga ki kye bakola ki zennaku 10 ezisembayo ate ffe nno munnange abatadduka ku misinde ziba ziggwako ate mwe mudduka mu muzikiti so ng'ennaku 10 ezisembayo tuba tuluubirira okutuuka ku kaki bwe bakugambye nti omubaka sallallahu alaihi wasallama shadda mi'zara yasibanga ekkutu n'akola ki wa ayqadha ahla n'abantu be bulijjo tabazuukusa bagenda mpola mpola ku misinde egisooka naye ku gigi egisembayo baganga musituke kiba kitegeeza ki nti imaamu kyatukubiriza twongeremu amaanyi ku buli kye tubadde tukola ki tukola ennaku 10 zisobola okukolera ekyo kitakoleddwa mu nnaku 2 agakoze eki nze mu kumanya kwange okutono bwe nategeera Lailatul Qadri ebeera mu mwezi ki mu mwezi gwa Ramadhan mu nnaku ki kasa Allah yagamba nti ayyaman ma'dudat ennaku mpazifaanana nemmanya nti Lailatul Qadri oba eyagala oba teyagala eyo nnyina ogisanga olowooza nakola ki natandika olwokuna okuginoonya paka lwe banaalanga nti nkyayindi oba eyagala oba teyagala erina okuntomera biizinillah si bwe kiri naye gwalinda 27 singa Allah kuwa olwali gitebuka n'aganda abayitiridde ennyo gikola ki kati ya 21 oliba olinaffe naye singa ali gisa 19 nga nze mbadde nzija ntambula nayo olowooza tetuli ffenna eba ewona saagala weeyibaalire nnyo yadde omusomesa asobola okugamba kano na kano kajja kujja naye abaayina ebussebo oluusi beefuula Allah yasinga abaayina ebo tusala obukodyo naye akola ki sala guno omwezi baagutuwanga nnaku zaffe season mukadde wange imaamu asomesezza hadiisi eno njagala tugiwulira nnyo bulijjo omubaka sallallahu alaihi wasallam atugambye yagamba abantu be umma yange yali ategeeza umma ki obuwangaazi bwabwe buli wakati wa mmeka yali ategeeza umma ki mulowooza n'agamba nti abantu bange aba umma ey'obusiraamu obuwangaazi bwabwe buli wakati w'emyaka mmeka muli bayizi balungi kuba mumanyi okujjuza naye gwe okitegeeramu ki umma kuntum khayra umma ukhrijat linnas bagiwadde emyaka emeka kati sharru umma erina kuba n'emeka bebanga khayru umma bagambye ya 67 automatically nti waliyo umma etali khayru umma eyiza obutatuuka mu 67 oba bwembiraba bwe mubiraba naye tuyinza okulaba naye ng'endaba yaffe si yemu omusota guyinza okuba ku muti n'ogulaga banno naye wallahi gwogulaba naye batunula tebakola ki baagala omala egukwatako balyoke bagaye nti tugulabye naye simanyi oba bwembiraba bwe mubiraba omubaka bw'aba yayogera khayra umma ng'ejja kubeera wakati wa 67 kyali kye kimwetaagisa kubika sharru umma ate omubaka ali feya ina mwayina ku 7 wano basebo waali bw'aba taliiwo kirimu kubiraga nti hadiisi ntuufu baagenda oba ntegeri bwembiraba mubiraba bwe tuba tetulinaayina 7 we tusaalidde ng'omuzikiti gujjudde hadiisi eyongera kakatani baakola ki awezi 7 yakola ki mpuliddewo abaayo n'SSF
sibwe kiri wano gavumenti yaffe omuntu emuyimiriza byokkola ng'alina emyaka emeka awo nabbi abamutuufu n'abayina SSF bakwata kajoba nedda aba gavumenti bagamba genda kwena SSF bakuwa sente zo zootereka toca ogenze oweddeko kiba kyebikiro bwolaba bakumalirayo byonna kasi omuntu akwebaza nti abaganda baga nti bwolaba bakwebaza ng'omanya lukoze ki luwezi NSSF bwega nti webala okugereka wano barakallahu fik genda ofe mubabuuze baabo wano bajja bazikujjako nga baagala naye kasaba kukwasa ngoma abakubise genda olye sente z'otuviire abalala batereke oba bwembira bwe mubiraba hadisi egambye 67 gwoba okoze eki mugende mubuuze bakadde bammwe abalina 7 ng'awezezza 7 ng'emubukaddemu bulungi hadisi ajja kubuulira ebigikwatako kasayita mu 7 naweza 7 mu gumu atandika okwebika naga ayogera nnyo okutu kwakola ki akakasa hadisi eri okutu kwafa agamagulu ne bw'osomba eddagala mu ddwaliro olimalayo omugongo oba okyali ku magulu naga nti ate kati mugongo gwe gusumulukusa genda obuuza alina 7 ababazaala mu byalo gye bali oba okyajjanjaba okutu eriiso ne libalula agamanya aba yagakunkumula dda hadisi ekulaga nti kasi tobuuka 7 singa omusajja wa myaka 7 atuyita ku mbaga okwanukula teeka tugenda naye tuvayo tuyuunya abantu beekangabiriza awasizza wasiniyako agenda kukola ki eryo ddoboozi tegeeza kubika tukyali mu hadisi eri itegeeza nti bwewezi 7 wadde ku nsi okyaliko naye kola ki tandika okusiba okwanyekwanya obulungi bugenze gyemeka gye bakola ki ate 7 okumanya gyewunyisa mugibuuza abagirina omuwarabu yayimba akayimba edda n'agamba alabaalo laita shababa singa buvubuka yaudu yauman olunaku lumu bukomawooko fa ukhbirahu bima faala almashib naali butottoledde nembunyumiza obukadde kye bukola mugende mubuuze abakadde bajja babuulira eryali ebbeere lye wayonka erya maamawo nga liringa epaapaali linyenyanga kaveera akaddugavu bwekiri oba nedda bwe bali batenda akabina bw'okatunuulira ogantu allah wabiyinza olwobika fenna abasajja abakulu bw'oweza 7 ekikusinga okukusesa oba olikwana amta alaihi omusolo ne guyiika nga nawe totegedde kuzze kutya era teweeyi tovanga mu swalayo osalanga busaazi ezo swala ze ez'abaafwa toli sapozidi kubaawo naye bw'osaala bagikiririzaayo mu mbeera yaayo kuba oli mu bonus abatwala eswala ez'amakulu baggalawo kati zino osaala okunkumudde onosaala okola otya tokyasobola kwogera nnyukuta amannyo gakola ki gavaawo gwe gwesaalire toga nti nnyukuta ya ssa siyisobola anti sa omala ku mannyo ga waggulu n'aga wansi olulimi ne lulyoka luyitaawo omukka oluma bibuno tokutula swalayo gwegenda bugenzi mu maaso toli sikozidi kubaawo oba nti byembiraba bwe mubiraba saala era batera tutawanya seekanze omusoke mba naakava emmanju ne gukomawo saala busaazi kati olwamalibu onoogakola otya onoowanga mumannyo tezuka saala ye allah kati ennyukuta zazikola ki azimanyi ez'abafu
bweba tulwe lulimi lulwogereramu waman nuammiruhu gwe tuliwangaza n'asukka enkaaga n'ensanvu eri mpozi ndi mbaalo zungu temumalaayo yasini ng'ekintanyi ennaku zino tuli mu nnaku za yasini waman nuammiruhu gwe tulisussa ensanvu n'awangaala omubaka deadline gye yawa nunakkisuhu fil khalq buli bwe twali tutadde bintu tugenda kubita wali oyambadde ku andaweya negwamu lasiki tugende fenna saka nnyo mu bifuule bya ibada mubifuule ennomo wali oyambadde ku andaweya negwamu lasiika n'omubiri bwe guba bayoolayoola muki muyooleyole lwaki ne kandaweya si bulumu kaali kakunywezi naye kagenze kalulugunyizibwa ne kagamba wanyuwoowe kati andaweya tugiwa emyaka emekaffe abazambala n'omubaka yatuwa n'agaa nti yenna gaamu gw'olina mu mubiri bw'onyweza ensanvu tetugenda kukunenya oliba andaweya nkadde ne bw'ogisibisa nekyayi etera okukula totoka kyemmanyi mwakulirako mu byalo eno mwajjayo buzi sijje babaziika mbina ebizimbe ebintu bwe bityo bwe biri nti oluvannyuma lw'enkaaga n'ensanvu khayira umma obadde osenya amannyo nga buli swala obadde osiiba suumu tasihu musibe mufune obulamu obadde onaabazijja nabba obulabudde weetukuza emirundi 5 obulamu bwo bwonna buyonjo bwe baba bakuwadde enkaaga na nsanvu kakasa atakola ebyo ayinza obutatuukayo tuli fenna gwe bwoba obadde owasa abakazi bana ate olwo owoomu ndowooza hikima mukuwasa abana mugimanyi ntera okugamba bannange nti nze mbuusabuusa nti omuntu asobola okuba omuvubuka emyaka 25 n'awasizaawo abakazi be bana n'alwala sukaali ne pressure siri musawo ebiffe byakyalo nowasa abakazi bo bana Allah bwabe bwe yasalawo tabuzima butiyekirira bonna nti bukasobola nga obayina obonye bipressure na biki ebisukaali lwaki service gye bakuwa emala tekikwetaagisa kugenda ku road work tekikwetaagisa eyabakola yamanye ebirungo ebibalimu amasanyalazi agajjamu obutwa bwaffe gali awo ntera okuleeterako obujulizi ne mbagamba banna nze ndiringira nnyo awali abakinjanje naye ntera okubabuuza entendaawo nene erinnyira eriwa gye musinga owaagala mwe mulaba eriwa egulikako erinnyira lwaki bajagala erinnyira yennooja okusala engeri gye mulimu olwi Kampala mwe mugula biwedde endaawo lwaki bajagala nnyo terina haramu gwe yali ekoze ku nsi ekyo kimu mu bya ibaada terina haramu gwe yali ekoze eki eyo ina tahara ate mu byo physical eba physically fit mu byokulya erina amaki ate n'erinnyira eba n'amasavu ebaki ebirwadde bituluma biva ku masavu oba ku bukapa mumanyi okubala ofunye ansa genda onoobiddamu edda obudde tulina ye mulaba ziri ezirinyira ennume zeegerera abakyala oba tezeegerera enkyala buli wejjira ibaada ng'eggwa naye teba na masavu yadde ku mutima yadde ku nsigo naye eno ensaata nene endaawo bagenda okugyamu omutima nga gwonna gukoze eki ensigo kati ye Allah yamanya nti nze mbakoledde abasawo ate mu bungi
kati mmwe abalwadde mmwe mubayitako ate nno ne tukola ezzambi eddene buli musajja bamutondera abakazi bameka ntera okozesa omukono naye gatuza mukono gwo kuliko engalo ensajja mmeka ate enkazi ebyo saabitandikawo nze ne bw'obibuuza oweebugerera atali wano wajja kugamba bw'atyo owulidde naye bwe tugenze ne tweteekamu olugezigezi lw'okusoma buli musajja n'awasa omukazi ki ebizibu ne bijja abasatu bali obaleka eddaani eryo bbanja lyani abakyala bali bakubanja olina hakki yaabwe otagazantagaze ogiteeka mu bintu ebya haramu nga ne bagenda bakola ebibi ku lulwo naye ekiyama kigenda kuba kisesa obukazi bwe buli twerippabo ey'ensonga teriimu eggumba nti haji walina bameka nti omu kansimbe mu mugongo gwo busatu ne buga nti ayi allah ono mubuuzi oba yawasa bana oba qur'ani yagisoma bwetakulikikako obwo sijja bakaka naye lyetteeka terigenda kukyuka mu ntonda ya allah yasalawo kutonda bangi abasajja tube batono tusobole okuyambayambako n'okweyamba imaamu atujjukizza ku kya zakatul fitiri ab'ennaku zino abavubuka bagamba teeka ssente zo bw'okola ki singa ebadde hadisi ya mu luwarabu mbadde nfuna batono naye ng'ekikiri nti kyekyo teeka ssente zo bw'okola ki naye abeeno muwa zakatul fitiri bubi amazima gennyini nga bampadde ssente kuzireeta mu uganda zigaba zakatul fitiri sirabawo mumu asaana kuwa fitiri sirabawo n'omu asaana kuwa fitiri oba amaaso gandaga bubi kati nze yavudde mu kyalo feesi zammwe nziraba naye mwe mwemanyira temweraba sirabawo asaana kuwa fitiri ekitegeeza eno mwonoona ki vuga emmotoka ofaanaganeko ne bannaffe bali abatali basiraamu sekukulu ng'eneetera okutuuka n'ekibuga kifunda entambula ekola ki ng'ekibatwala balagawa mu byalo kyenjagadde mu kyo nti naawe vuga emmotoka yo olunaku lumu ng'enkya yiddi oba bula ennaku bbiri ogende ku muzikiti gwewammwe mu kyalo abalisimintaanayo ogambe imaamu nkuŋŋaanyiriza abasiraamu abo gw'onoowa kiro 2 ez'omuceere ajja kusigala akusabira edduwa eyawano ate sino si muceere guli ogwaffe gwe tulya mu kyalo mugumanyi baguyitanga nga kitalo waliwo omuceere eyo mu byalo baguyitanga kitalo empeke ziba nnya muceere ate mukutufukutufu wakati jjinja naye nga batambula sigwe guno ogweno mweno sima baguyita mutya gwe muli eno ewaffe tuwulira linnya nga bwe tuwulira aseno tugumanyi nga bwe tumanyi abazannyi ba aseno naye tetubakwatangako mu ngalo eri omuntu omuwanga kitalo kakutiya n'okasena masjidi ne baga nti allah akuwejjana eri bagaba firdausi tebagaba zino za bulijjo naye ku muceere ogwaki ate abasaddaaka mutuyambe waliwo omuddu wa allah yatuwadde omuceere ye waffe nendowooza nti muceere bagenda okugufumba ku ddaaku gwannemye bamayinjo basebo mudongoose ku nsaddaaka yammwe ekibaguza omuceere ogw'obuyinja mu nnaku zino eza ramadan mutubongola amannyo twazza gwaki omusiraamu n'oga nti ogwo gwa layisi gwenjagala nga lwaki oyagala gwa layisi at least Pakistan niyo omusiraamu naga nkoze swadaka eyo swadaka muki agukubako taguddaka bano abaana baffe abavubuka gwoga nti mugatta mannyo baana bange kasa kugira mukamwa zanyisa buzanyisa oti ng'oyiwayo kyalo kweyiya baleke kusula njala baleke kusiiba njala naye omuceere gwe mutu w'abasiraamu
nawe saddaka kyokola ki lan tanalul birra temujja kukola ki kufuna birungi eri Allah nga mwagala birungi hatta tunfiqu mimma tuhibbun nga namwe mwina kuwaayo ebyo nawe byowulira nti byo baddoyagala bakufumbireko oba tuli ffenna Allah yali atenda abaliisa n'agamba wayut'imuna at'ama abantu abaliisa bannaabwe emmere ala hubbihi bagiriisanga nabo yemmere gye basinga okwagala miskinan wa yatiman wa asira ere wamu waliyo babasiikini yes niye masiikini wa kuno ayinza okubanga y'omu ku bagagga b'omubyalo chances z'okufuna bazirina yatiman eno mu bibuga olumala mwala okufa omusindika wa jjajjaawe mu kyalo eno mu kibuga tewabirayo bayatiman baba batono nnyo nga balina ebisaanyiziro ebibabeeza mu bibuga bw'oba oyagala okukola zakatul fitiri enekunyumira bwe bwennyini kubira imaamu weeteekemu ssente oteeke ssente z'owoolaba ewaffe eriyo omusajja alina ku ssente ku lunaku nga luno mu Ramadan akugamba district cars njagala tukwate emmotoka tuvuge buvuzi tusaalire egindi n'ebintu bye byonna mu mmotoka yabyegabiranga ejjuma ekoze eki gwe lwaki tokolako safaari eyo noga nti katukutte luguudo lwawa togaba ku highway muve ku highway mayiro nga 2 musanga akatawuni mugaye nti salaamu alaikum abasadde ejjuma muli bameka nti tuli 8 buli omu kilo 8 ez'omuceere abatasadde bajjagane katonda oba yakula atya bulijjo nsaala naye lwempumuddemu naawe ojja kuvaayo sadakayo nga owulire ogitadde mu kifo ekiki naye mwe muwaayo kwejjako kati kumwani awa munne obwedda mpulira bakanso NSSF eyo wabeerayo atatunula naye eriyo mu kyalo amala okuba mwana wange leka nkulabeku ng'omuwa ate muwa ekintu azka ta'aman ba ashabu lkahfi mubamanyi Allah be yeebasa olw'obukkiriza bwabwe mu mpuku emyaka 3 n'omusobyo bwe baazuukuka baayagala okulya naye ne bagamba munnaabwe nti genda otunoonyeze azka ta'aman omuceere ogutali mayinja kyotuleetera nga kitalo oleese emmere ate abatu n'obatawanya nogamba abo wali mbalina nnyo olugezigezi kamba mala akajja aba yakajja n'alisiba noga nti bw'onyumirwa bunyumirwa kutubonereza so tuli mu sadaka mulongoose ibaada zammwe saddaka kitono naye nga kirimu ki saddakira abantu 3 4 5 ate bw'oba osaddaka kakasa nti bw'osaddakidde omuwadde leka mubonyabonya omuceere ogumuwadde aye n'omuteerako ebijanjalo wano seeka sadaka egundi zakatul fitiri ku yidi tulya bijanjalo mu Uganda okujjako amawanga agamu muteereko saddakira 3 omuwe emitwalo 5 hajjati onoogulamu akanyama ne kilo z'omuceere 4 ogabira abantu nga 7 tambula ogende ojja kuleka beewuunya Allah ku lulwo eri abantu aboogera ku Allah nga gwofuuse ensonga abantu abo okwogera kwani obudde kakerera tannayogera ku kigambo alhamdulillahi rabbil alamin naye bwakutune n'agamba mwana wange sina kyakukolera n'ekyokwebaza sikirina nga alhamdulillahi rabbil alamin ekyo kigambo kiyita mmere naye abasinga obungi Allah imaamu atugambye nti kyabbeeyi okwogera ku Allah naye n'akwogerako fadhkuruni adhkurkum munjogereko mboogereko ani atayagala Allah amwogereko singa pulezidenti abadde alina waayimiridde mu kisaawe n'agamba Haji Kamada jangu otambula otya ng'ogenda byaffe byawano byakunsi byakaseera otambula otya ng'ogenda okumukwata mu ngalo
kati president ne bwagenda abantu ku kyalo bonna batya okutawanya amatooke gogakula bagamba olusuku lwokyo lukyatemeddwamu tewamulaba namulaba naye kutya Allah nga yakwogereko zakatul fitri yaffe tugirongoose mumpa kiki kyowa si bungi bw'abantu w'abantu basatu basigale nga basaba bumulekwa bugenda okukomawo ku ssomero nga bwambadde empale zaabwo yunifoomu temuli ngatto maama abo naabogaa nti yidi ewedde nti ate wedde tyajjajja omusajja ayise wano wallahi tetumumanyi ne tusaala naye buli muntu avuddeyo nekkilo z'omuceere 8 n'emitwalo 5 salla ala nabi ate ab'omukyalo balwawo ow'omukyalo alwawo okuyita omubaka naga nti okyetaagisa omubaka asaliwe n'abaana ne bagamba allahumma salli sallim alayhi musanyi naye abasinga obungi mmwe ab'ekibuga zikiriza mu ziba za nduulu omusajja amala kukuba kikuwule noga la ilaha Allah naga nti okyabuzaayo endala babakamulamu nkamule banka lweko tuteeka ebyo lwogamba nti subhanallah Allah naga nti ogwo gumu abantu abamu boogera ku Allah nga waliwo ebizibu omusajja amaze mwezi mulamba tayogera ku Allah lwafiirwa lwagamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allah naga nti ekyo mumala kufuna bizibu nimulyoka mujjukirani Allah mbaka yatuga ta'arrafu ila Allah fi raha bembeera mu biseera eby'eddembe mufube okulaba nga mweguliri Allah abategeere ya'rifukum fi shidda bwe munaatuuka mu kiseera ekyakazikiziki ajja kubategeera zakatul fitri yaffe tukiwe naye ng'ogula omuceere naawe gw'omanyi nti muceere guliibwa ku yiddi kale eri ku dduba ze nedduba si nsonga kuba wabawo effujjo abo mubatege gwe mubatega naye ogwa yiddi gubeere ogwedduba alhamdulillah obaga nti Allah kyageze naye kino twagala kiteekemu siyaasa olungi ne Allah gwakiza ng'ofunira wange omukazi mukulu abadde asigazza amannyo ge 7 nga gwofuuse ensonga okwasa ekitundu ky'erinnyo lye libadde lisigaddemu eyo baswadaka agamba musajja namwebaza nabadde ndowooza alina ekyamakulu kyakoze erinnyo lyange nayo ligendedde ezo si sadaka lailatul qadr subhanallah wama adraka Allah okubuuza ekibuuzo ekyo wama adraka ma lailatul qadr eringa kutegeeza oba ntandikirewa ani anaayinza okubuulira obuzito bw'ekiro ekyo kye ŋŋenda okwogerako nkitandika entya waliwo omumboozi gy'oyinza okunyumiza muno n'omugaa nti naye simanyi bwe nkutottolera omuceere gwe tulidde eri oba ntandikirewa ki omusajja akoze eki afumbye njagala kuwulira afumbye aki ti buli muntu abadde n'enkoko nnamba kikiki nnamba omuceere n'amakoroni nga n'ow'emmindi akola ki kyasengeyo tugamba nti buli omu aleeta akaveera kkiriza nkomaawo naye sirina bwe mbinnyonnyola oyo soda tunaabye munaabe soda bamunaaba ndowooza ekitegera nti sirina kyenyinza kubuulira wabula kyenyinza okuga nti tunaabye munaabe naye wallahi nga talina kyanaabyeko wabula ekigambo kye kimubuza okuga nti ekibadde eri kyejjobyo ne Allah yagamba omubaka ani anaakubuulira era nze abimanyi nze njokola ki kyavaga lailatul qadri okumanya yazitowa khairun mu bwongo kyali kijja khairun Sheikh atugambye nga kyatugambye ge mazima nti khairun kitegeeza nti biri equal wabula kino kiri greater than naye nga okutandikira ku khairun bw'oba obala obulungi buve ku biro mmeka khairun min alfi obulungi bwakyo tandikira ku myaka 8 n'omusobyo awo oba otandikira okubala obulungi obukirimu ekyo gwoba okitegeera tafaanagana n'oli agani soda tunaabye munaabe kiba kikyategeerekeka
ye maawe singa Allah yakigere teyatubulira buzito bwakyo waliwo obwongo bw'omuntu obuyinza okugerageranya n'atuuka at least ku kwota ya anseyo nanga nti kirowoozeko okuba nti kirimu n'atubulya kituufu naye Allah yatugamba nti khairun min alfi shahrin obulungi obukirimu bw'oba obutandika okububala tandikira gwate tewali kituufu kyayogedde naddala nammwe abasoma ku luzungu temuzungidde mu ddiini yaffe yaayo ojja n'olowooza nti oli wa kitalo nnyo naye oluzungu wakatandika wazaalibwa nabo wazaalibwa nabo ate lulina we lujja okukoma anemeka tolina kyoli ewa abanyuba nojamani nga guli mutwe gwa muntu omu mulimu olufalansa nojamani n'oluzungu n'obanda nga temwe wawa muzaale yenanansi nato ate anaatambula atyo tatambuze mabibi kyetulina kyetuli basiraamu ye mwakitegeddeko nti tugenda kwa dala okwogera naye kyamukirira ebikiriza ebikoolya bitundira nkomya katonda ayinza kunziriramu okukoma ddi oyagala bakuwa emyaka emeka kale oyagala nnyo wano bakukomye ku emeka singa waliwo munnaffe yasaba emyaka okuva bwesolo yazaalibwa n'akanjagala 2,000 singa tayakazikibwa emyaka 18 mabega fenna abatudde wano insha allahu taala tugenda kufa mu kyasa kino kyetwakatambuzaako emyaka 18 wallahi billahi tallahi tetujja kubuuka 10 kino mwakitegeddeko njagala tuve wano nga buli omu tumaze okwebika buli kyokola kikole ng'omanyi kwanya oba oyagala oba toyagala nga tusinziira ku bagenzi bwe twepimamu tulaba nti tujja kutuuka mu 2011 waliwo alinayo essubi lituuka mwenna ndaba nga bwengedde ate naye okuba waayiriza abasinga obungi ndaba abali tuli mu lyesa binawiiki khaira umma bagibise khaira umma efiira ku nkaaga naki yongera ku gy'olina obuzaayo emeka okutuuka ku nkaaga oyinza okutya okuyimirirawo enkaaga ebanga yero kaadi buli alina enkaaga amaze okuweebwa yero akyazanya naye yero kaadi zanya ekisaawe okyalimu naye akapiira okuba weegendereza ofuluma refu akulaba yowoningi kasowezi nkaaga ng'okalaakalana naki ng'endaga muntu ye yayero wano ogenda kufuna endaga bavu kasoyegera ensanga baga please out naye mbadde nkyakuba ntifuluma mbadde ngenda kuteeba ntifuluma ebyakulemye okuteeba ng'olina enkaaga onooteeba kati tekisoboka ekisaawe ino kifuluma kasi ensanvu ekola ki kasita subhanallah omubaka abise ffe khairu umma naye sharru umma mugiraba mmwe mwana muvubuka emyaka 24 omwenge gumumazeeyo nga naye bwe yeetunulamu akuga nti nze ngenda kuwangaala emeka yeewadde ebiri mu maaso sharru umma waliwo umma eri opposite ya khairu umma bwe babeera nga khairu umma bagiwadde nkaaga na nsanvu totawaana bali kubuuza banaamala emeka singa omwana aliewaka omanyifu abasiraamu tuwasa nnyo omwana atalina maama we waka nga bazizza omusango n'omwana alina nnyina ewaka alina khairu umma sijja kubuuza sharru umma kati singa taata abasalirwa kibooko n'asooka okubona alina maama we ewaka 10
gwe atalina nnyoko obala mmeka ndoza mwena mwakulya mu bulamu obwo obala mmeka okamungu yamanyi nokka bwokukuyaatandika butandisi ate nga naawe waleese eddiriya akati bwe kibeera nga khayira umma bagiwadde deadline bali tobuuza oba 7 oba 10 oba 2 naye bagenda balabuka nti abasajja bano waliwo ebirwadde ebituzinduukiriza bye batalina naffe tubengamo mubimanyi balina ebirwadde mu bikuta wallahi toyinza kubibala muwendo naye ensi bwegenze esoma technology.com biki ebaga nti ebiwuka bitutta tekijja kujjikayo nti abo tekijjikayo tuliswala baliseka abasiraamu balikoowa mukyaseka baligeyankoona abo bagenze bagenda bakoppa kuki okutwala amazzi emanju bagenda bakoppa kuki edda batugamba nga omusiraamu tayomba bulaba ayombye omuceere guyise wabe katumutandisa okukola ki Sheikh atugambye kinjagala okumaliriza mwasiibye ate muli bakozi tubetubeera mu byalo eri twegazaanya buli omuntu aviirayo ddala taba nakimuzzaka naga aseekasoma ate nga kituufu nange sirina gyendaga netwetwala naye ebyammwe bya ddoozi eri kyetulina ddoozi atugambye ensonga nkulu nti Allah bwe yali asengeka aya ez'okusiiba ziri mu kifo kimu mu Qur'an naye najja n'ayingizaawo aya z'edduwa ate n'addamu n'agenda mu kusiiba lwaki lwa bukulu bwa nsonga yaki ya bukulu bwa nsonga bwa dduwa ate munange nekijja kye automatically kyokka abasiraamu mu Ramadani ku dduwa kati waffe eri gye tubeera magalibi sebonoonya abaana be bagitusaaza imaamu yalazeewo bali mu sizoni omu yagambye munne nnyina edduwa nnya naye simanyi bwenziza nnya nga byekozeremeddewo ezo ze zaasigaddewo zino enjaba yaba yazigabye nga kisaawo biki n'asigazaawo ennene naye abala azikola ati ate zonna nsava magalibi tebakyagisalira mu mizikiti musiraamu ajja yeyeesaaza n'agenda bonna bagenze season baga nti Allah mu Ramadani wano yali eggwako n'ayingizaawo edduwa naye ensaba y'edduwa teeka atulambuludde bulungi jazaahullahu khayra Allah yatugamba mu aya eyo abawarabu basahaba babuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam akaribu rabbuna katonda waffe ali kumpi fanunadihi fanunajihi twogere naye mukyama anaawulira ambaidu fanunadihi oba ali wala tuleekaane n'abaga nti aya nekka wa idha salaka ibadi ujja bw'abayise ibadi lwaki abayise ibadi abaddu bange toboozi eddungi be bali abayanukudde okukola ki ya alladhina amanu kutiba alaykumu siyam abasiibye kati babuuza twasiibye naye imani zirinnye shaitani nsibe tetulina kitutawanya ejjana nzigule twagala giyingira twagala kusaba Allah naye naga bwe bakubuuza idha salaka ibadi abaddu bange bali abasiibye bwe bakubuuza nga baagala okunsaba nti ndi kumpi oba ndi wala fa inni qaribun tebalekana bakuwi basiibye tebajja kuleekaana kutuusa ddoboozi gye linaagenda qaribun nze ebiruddawa ujibu ndiredde okwanukula engeri gye munda zeemu obuwulize ne musiiba ne musaala ne mwetusaddaaka mufuuse baddu bange fa inni qaribun
ujibu ndiredo banu kula da'wata da'i idha da'ani kati tomusabiye nakolaki uliza akagambo da'wata da'i idha da'ani Sheikh kyabadiko okusaba ko omusabi bwana abakoze iki Sheikh abagambye lwaki mwesiba mu Luwarabu mwabaki oluganda luno lwani twebuzeemu Ssekabaka ki yalutuwa ani yatuwa olulimi Oluganda talumanyi amazambi ge mukola mu Luganda tebagawandiika go bwe baba bagawandiika abagawandiika bagakyusa ne bagatta mu Luwarabu mbadde nga ennimi zonna zize si bwe kiri tuula wootudde olisinga omukazi goz'otulugunya toseka ssebo buli abasiraamu gw'abakazi ekintu kyetaka kubuuza olisinga omukazi nga bwe mulisinga abafu ne muba wali Fatiha gwe genda otule mu Ramadhaani eno otule ensonda osutame mukazi wo takulaba olisinga omuntu bwe ku ssimu osoma kabukamu ng'akubaka deleted tolekaayo otuuke eri Allah nga bonna bukoze eki nga buweddemu atakyabujjukira ofudde mulimu abasiraamu abalina ennamba ennene exlage nga takyabujjukira fuba nti Allah bwe neerabidde nsamuzijukize nga Laylatul Qadr tennakola ki buno bwojjukira busooka busangulemu buli kamu gende katonyezaako simu gwogisangulamu tesigala njereere nasangulako bwebuli omusiraamu ku bakazi mu Uganda tobuuza oba weeryazamanya nakwonona budde bw'abanno wabula bagambe bwe muzze muvunjaga bwonna bwe muzze mutulugunya mukyama ne mu lwatu bonna mubukole ki toyinza kumanya Ramadhaani ejja nze bwe neepimamu ndabawala ennaku meka ezo 306 si nnyingi bulabanga abanaagendawo nga bangi abaccident 306 abanaagendawo abanaafiira ku mazzi mu bbanga endwadde ngabo tunaalukayo olwaleero si lwakutaano ennaku 78 2 mmeka nkulayirira Allah tewaliyo kalenda mu kalenda z'ensi eno gye bagenda kuwandika ku nnaku era bagenda kuwandika lulala nejjo bawandiise lulala paka yaumul qiyama bwe Allah akusa ennaku eziri mu yaumul qiyama okuva lu kyanse ebaawo paka lweriggwawo gw'oli mu lunaku olwaleero olukoleddemu ki lugenda kuwaako obujulizi ki sangulamu ebibyo obwononefu mubulaba bwe bukutte nkandaggo Allah yagamba nti zahara alfasadu obwononefu bumaze okwanja fil barri olukalu balumaze walbaharu bayingidde ennyanja biiki ziri luddawa bagendayo kuyamu layiri kusaala bagenda kukolerayo ki n'envubu zeebuuza nti ate bano babateeka ku nkalu